omuwala oyo yalabikidde mu katambi nga ali mutoyi bamusabula nekireetawo akacyankalano mu ggwanga buli omu ng'ayogera nti omuwala omulungi bw'atyo bamuteeka batya mu toyi eri public ate nga toyi eddugala nekireetera anti kaduuka okukola live namba ng'avuma mukazi munne amuvuma amusensebula kubanga yaswazizza abakazi kubanga omuwala omulungi bakyabazinira nnyo mu toyi bakyabateeka mu toyi temwagala kufumbirwa leereleere but okujjako nga sex life yo eri boring gwenga omuntu tosobola kudda ku mwana muwala oyo n'omuvuma okujjako nga sex life ye eri boring. Ebyo bintu bya bulijjo bye bintu tubikolanga ate leka mbabulire teriiyo kinyumisa kwegadanga nga bunkenke kyova olaba obwenzi bunyuma abantu banyumirwa obwenzi abantu abenda banyumirwa obwenzi obunkenke obubeeraawo bwe buleetera buli kimu okunyuma abantu abafumbirwa ne mubeera mu bufumbo ne mubeera mu ekisenge kyekimu obuliri bwe bumu essuuka ze zimu jjukira ekituli kyekimu ensiki nayo y'emu that is what gets everything boring era bye bakimba babammwe bye bajja eno bye banoonya wabweru mu baside chick craziness banoonya bunkenke obwo banoonya yunofujja eryo lye banoonya ku bawala abo tosobola kuŋŋamba nti nno ndi out tunyweddemu nkyamuse ndi mu muudu nfunye vibe nti ŋŋenda kutuula awo nninde mala okutuuka ewaka okuggyako nga you're just a boring woman. Believe me mba ŋŋenda kukwata essimu ne waba wabeera waliwo abantu nga sisobola kwogera kyenjagala kwogera mba ŋŋenda kukwata essimu ngamba omusajja wange nsanga mu toyi wemmala okgenda isaawo eddakiika 2 naawe ojje ebyo bye binyumira abasajja kubeera nga muli mu jaama ekiro muli awo mwebuwa n'omuwabijje naye abafumbo mubeera mu jaama oli n'atunula eri ono n'atunula eri temusobola kuggyayo ssimu bajja zisika mwena mulinga abayombi omusega kyegukola muli mu jaama mweboye aweerawo omusajja bijje muli kulumbe nga kiggwa muliwa obunkenke bwe businga okunyumisa okwegadanga era omwana oyo simanyi senga ki ow'omulembe guno eyamubuulirira kubanga sinze eyamubuulirira naye probably senga nze eyamubuulirira senga ebintu ebyo byakola ate abikolera ddala. Those are the things spicing up relationship yonna eyimiridde ku kwegadanga spicing up relationship omusajja tajja kujjukira nti tomanyi kwoza ngoye spicing up sex life y'omusajja tajja kumanya nti nno tomanyi kufumba ebyo ebintu ebitubeeza n'abantu buli omu n'atandika omubuuza omuwala oyo omwagaza ati nga bagamba bugambi mumuleke oyo omuwala temumumanyi oyo omuwala temumumanyi nga kyekyokka kyasobola okwogerako fujjo lyo ddaluulyo mu nsonga ezo kino muba muyita bwe muti mabira n'ogamba omusajja sooka opaakinge n'akugamba bannange wano watera obeerawo ababbi nti gwe paakinga saate sekendi nkulaga kyensobola okukolera mu saate sekendi byebyo ebyentataininga everything tewali kyogenda kusobola kukyusaamu ng'oli mu buliri. The more the place is creepy the sweeter the kwegadanga. I'm telling you. Abantu babadde mu bifo bye basobola okunyumizaamu n'owulira nga naawe yo entertain like mwali mu bijja ebijja temwatyayo okutya kwoba nako kwe kusinga ate okuleetera kyonna kyemukolerayo okunyuma mu nsiko ku muti waggulu mu bikajjo zeze mboozi kati wemba naakunyumiza nti twabadde mu bikajjo bya mmetta n'oli n'ayagala akunyumize babadde mu buliri ani kogenda okusinga okuwa amatu oyagala okuwulira emboozi kyegenda esinga oku exciting and I let people be
kirala abantu babadde babiri na mukazi na musajja lwaki otuula n'ovuma mukazi munno n'omusense bulavuma ne ku musajja nawe ovumye mukazi munno wakyabalira mutoyo omanye ebintu ebyobunkenke we binyuma ggwe muve ku bantu wano omuntu omusobya yekka ye yarekodinga vidiyo eyo ate naye yanyumirwa kuba mu kugirekodinga yasaba omuwala akole ki nti nange empaako o else ngenda kufulumya vidiyo so ye mubi. However much it was a public toilet naye yaliko omulyango ogwali gugadde senga badde bali mu lukale ne beegadanga then kyandibadde si kirungi naye bagenda mu toyi ne baggalawo they were inside. So muleka abantu bannange muleka abantu mutuleke temutufiirako oba gwofumbirwa naye muve ku bantu mubaleke as long as tebagenze wali mu public yenna yawalampa n'ateekamu amaanyi agawalampa n'awalampa toyi waggulu n'ateekayo kamera n'atandika olingiza banne ye mukyamu bano si bakyamu okujjako nga nkiddamu okujjako nga you have a boring sex life ye gwasobola okubakuba amayinja. But for us who know things, for us who do things, ebyo bya bulijjo bya bulijjo tewali kikola mawulire tubikoze ate nga tukyabikola ate nga tugenda biddamu naffe olwaffe we luliggwayo nti kaweddemu naffe muliraba obutambi bwaffe ne mutwala ekinyenye ebiwato but as of now